ne mubatemu ababiri so twabalabuliddewo titugenzo tuka wano ng'omutujju yeewera tayagala kigende mu byafaayo ti mu ngule ya 2025 yabuuza abakontanyi bonna ne wabulamu wadde n'ogu attamu ekibuuzo kye wadde n'eki kinaatuukirira katulinde so ng'ate yejejje azze ng'agamba agenda kwewuunya nnyo omukontanyi agwa ekibuuzo kya jjejje. Amiina. Bw'eti ensi ekolebwa ebintu bibiri ebyangu n'ebizibu. Jjejje akiikirira ebintu ebyangu mu nsi waguma n'akiikirira ebintu ebizibu mu ki mu nsi. Mwetegese Lukongwa Joel omulangira w'olulimi ssentebe w'abalangira n'abambejja tukusaasidde nnyo okufiirwa taata. Tuli naawe mu kaseera kano era tujja kuba tukwegattako olunaku olw'enkya inshallah. Aya naawe ddamu nti aya lubadde omwana w'omuntu atuuse okutunula ebikalu kati nentambula yekanyini yolondera ekibuuzo awo nendyoka nkimusiyiika bwetyo kyobe yasoose okulonda kyobe wemamba wampasewo tuli mu bibuuzo ebikwata ku Bwakabaka. Basebo ne banyabo engule eyita mu bibuuzo mu bitundu 6 buli kitundu kyefaanana kati tuli mu kitundu ekiri ku Kabaka. Kyobe wampasewo olulimi olukozesebwa ku Kabaka yesebo tusaana abantu balutegeere wano. yesebo tusobola okugamba nti Kabaka asiimye ne tukomaawo. yesebo ate tusobola okugamba nti Kabaka asiimye nakkiriza. yesebo enjawulo wakati wa byombi yerwa sebo Kabaka asiimye kwe kugamba nti Kabaka ayinako ekintu kyayagala abantu be bamukolere. Wabula we tugamba nti Kabaka asiimye nakkiriza kiva mu kuba nti abantu be basoose okumusaba n'alyoka asiima oba n'alyoka akkiriza. Kanyongere nkutereze. yesebo kati tugende ku mukolo. yesebo singa wabaddewo omukolo mu Buganda yesebo Kabaka asobola okuga nti Kabaka asiimye. yesebo naye ate asobola okugamba nti Kabaka asiimye nakkiriza. kati tukiteeke mu mbeera ya mukolo enjawulo yeeruwa? enjawulo tusobola okugamba nti Kabaka asiimye omukolo Kabaka asiimye alabikeko ku mukolo ate Kabaka asiimye nakkiriza tusobola okugamba nti Kabaka asiimye nakkiriza omukolo ogwo gusobole okubeera mu kitundu ekyo oba mu kifo ekyo ekya Ssaabasajja. Kiganye kanterezeemuko ssebo Kabaka asiimye oyanguwa bwekuba kuteresa oyanguwa. yesebo ali twetegeke akade kagenda kola sempijja toyogeza ali netaaga awulire akade kagenda kola tuyinza okumaliriza ssaawa 2 ez'ekiro twagala okuusa ekitibwa mu bantu abavudde wala. bw'oba ogamba nti nno nyongeramu okutereza otererezaawo. yesebo tusobola okugamba nti Kabaka asiimye n'alabikako eri abantu be naye toddamu kiŋŋa bwe tuga Kabaka asiimye ne Kabaka asiimye nakkiriza enjawulo eriwo wakati wa byombi. ssebo tewali njawulo nkulu. tewali njawulo. endukusa yegamba nti emutaasa bwe tugamba nti Kabaka asiimye kitegeeza nti Kabaka asiimye ekintu ekyo kireme kubaawo. naye bwe tugamba nti Kabaka asiimye nakkiriza aba asiimye nakkiriza ekintu ekyo kibeewo ku mukolo ogwo. nekigaana ne bamulonda Ssekujja yalonze mu muzindaalo
kyotolye kukutoleka abaana ne balya sebo toteekamu magwala bwe tugamba nti kabaka asiimye bweba mu mbeera ya mukolo asobola okusiima omukolo ne gubeerawo ayinza okuba tatuuse mu kifo ekyo naye bwe tugamba nti kabaka asiimye era nakkiriza omukolo gusobola okubeerawo ne kabaka nga kwali obubonero bubiri neyanziza nnyo ssebo neyanze omusindaalo gw'ogulina omusindaalo gw'ogulina Seguja alonze obubonero bubiri ate n'alyoka akwata kibubuuzo kikye Seguja wangi ssebo ebigambo bino biwulirwa nnyo wano mu Buganda essebo twawulire wakati w'omwami wa kabaka n'omukungu wa kabaka ssebo omukungu wa kabaka ayinza okuba ayina ekitongole ku bimu ku bitongole eby'omu Bwakabaka kyakulembera naye ate ku mutendero gwa waggulu naye ate omwami wa kabaka era naye abaako n'ekitongole kyakulembera ku mutendera ogwa wansi katugambe nga ku mutendero ogw'ekyalo ssebo kiganye ntereezaamuko oyanguwa omukungu wa kabaka asobola okubeera nga ayina obuvunaanyizibwa kabaka bwe yasiima n'amuwa ku mutendero gwa waggulu naye ate omwami wa kabaka asobola okuba omuntu yenna omusajja naye ng'ali mu Buganda nekigana Kamulali n'amulonda Kamulali n'amulonda ani ataasa aganye takutaasa oyanguwa Kamulali kakati ssebo omukungu wa kabaka oyo aba atuula mu lukiiko olukulu olwa Buganda olw'Emmengo bye tuyita gavumenti ya Buganda ate omwami wa kabaka aba akiikirira ssaza lya kabaka kiganye ssebo omwami wa kabaka aba alabikako eri abantu katugambe ng'omutongole okutuuka kuwessaza era ye obubaka abujja mu bantu okubutuusa kabaka naye ate omukungu wa kabaka ye ateeseza Buganda ateeseza Mmengo kiganye oli bwaba tannafuna kabonero walampa omwero mannyo oli buli lwalonda ekibuuzo tumusala nekigaana tumusala akabonero kamu alonze ani omulala mu kaseera kano okutaasa obudde n'endukusa bweweetantala n'olonda nekikulakira naawe tukusala akabonero kalamba tutere tutaasa obudde mwekyo twagala omuntu alonda ekintu nga ddala awulira akikola ki akyekakasa ne wabula walonda twabagambye ebintu abantu bye bawulira bulijjo naye nga tebabyawula omukungu wa kabaka n'omwami wa kabaka omwami wa kabaka abeera ayina ekitundu ekirimu abantu ba Ssaabasajja bakola ki bakulembera ku mutendera gwonna kasita abeera ng'alina abantu oba ku kyalo oba ku muluka oba ng'abantu naye ate omukungu ebiseera ebisinga kabaka bamulonze okulembera ekitongole ekyaki ekyenjawulo ekitongole kyawuka ku kitundu ky'abantu mubyawudde ekitongole kiba kitongole nga kikola bukozi mirimu abantu baba batuuze abantu ba Ssaabasajja yonna gye bakola ki oba wangalira oba ku kyalo oba mitube ena oba emeka ne tujja ewa mayumba 10 Kamulali yes kwata ekikyo mayumba 10 wamba Katikkiro w'Engule ne tulyoka tubuuza Katikkiro Charles Peter Mayiga Damula yakumukwasibwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mu mwaka gwa 2013
ate ye Katikkiro Joash Mayanja Nkanji omugenzi Damula yamukwasibwa Kabaka Muteesa ow'okubiri mu mwaka ki? Kakati Ssebo yagimukwasa mu mwaka gwa 1900 mu mwaka gwa 1963 kikanye Kakati Ssebo Katikkiro Joash Mayanja Nkanji Kamulali obudde temwerabira twaleese akakodyo k'omuteeko wano bannange mbabuulira ki mu Buganda ekisinza okutattana ennaku zino abantu bayitiridde okubeera bakalya kokka berowoozaako bokka twagala tulabe enkolagana y'abantu kati ekibuuzo kino Kamulali alina Kakati Ssebo alina omukyala wali omutaasa yanguwa Kamulali tuli ku budde kyomanyi okimanyi Ssebo Ssebo yamukwasa Damula eyo mu mwaka gwa 1961 nkusikako omuzindaalo maze kiwedde Kamulali kiri ebiri kikomako ebiri atekateka kikyuka lwakuba ggwe Ssebo yamukwasa Damula mu mwaka gwa 1962 62 nekikaana ne bakulonda kusentaasa yimirira otase Ssebo yamukwasibwa mu mwaka gwa 1964 netukomawo mukakane netukya engule World Cup y'olumwe Oluganda n'okumanya nga bwebumbukira wano ku Summer Gardens ekutusibwako KCB Bank, Uganda Revenue Authority, Victoria University, Silver Cities n'amakampuni amalala nga DT Solar. Kyobe Wanjeje engoma z'Obwakabaka Mujaguzo ziriko emizizo emikakali abazikuba engoma z'Obwakabaka Mujaguzo ziriko emizizo emikakali abaziraba obulabi gye mutamanyi mpayo 3 ku mikulu osike 3 Ssebo engoma ezo eza Mujaguzo ekisookera ddala tezimala gakubwakubwa era zikubwa ku mikolo emikulu egya Kabaka gumu engoma ezo Kabaka bwe tugamba nti tetugamba nti akuba Mujaguzo kubanga ne Mujaguzo naye Kabaka mulamba kale mu mbeera eyo tulina gamba nti Kabaka alamusa Mujaguzo ebiri omuzizo ogwokusatu okugendera ku ngoma eyo nti tekubwako muntu atateekeddwa kugikuba erina abantu abakulu abateekeddwa okugikuba abalondebwa Ssaabasajja era nga bava mu bika ebiteekeddwa okuba engoma eyo wadde obadde olaaliddemu mu kwawula kye tuyita Omujaguzo manyi omuzizo naye mu buyinza obumpeebwa obubonero 3 obufunyi genda wekanye bwe mulabanga Mujaguzo eyo
obumukuumiziza emirala emikulu mujaguzo etambula kiro mujaguzo tevuunikibwa abange gye muli bavuunika eŋŋoma endala mujaguzo tevuunikibwa bw'ogivuunika oba otegeezezza kintu kirala nnyo ntegeerekese ekirala mujaguzo abazikuba ng'onookola omukolo ogwo otuuka okuba nga weerenyeza essanyu ly'ensi okumala ennaku eziwera okumala ennaku ezikola ki si kulwa nga toli muyonjo kimala kubeera ku mujaguzo tuli ewa Segujja Peter Segujja wangi sebo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi esebo yamenyawo ebyafaayo eby'abantu abaali bakoonodde ku bwakatikkiro mu mirembe egyasookawo bwe yalonda mulwanya muli Semwogerere ku bwatakatikkiro mu 1994 kyafaayo ki kyeyamenya wo kyafaayo ki kyeyamenyawo nsaba kunziriramuko ku kibuuzo mwami Jjajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yamenyawo ebyafaayo ku mirembe gyonna egyali gyasooka bwe yalonda katikkiro mulwanya muli Semwogerere ku bwakatikkiro mu 1994 tubuuza kyafaayo ki ekyo kyeyamenyawo sebo ekyafaayo kyeyamenyawo toyanukudde noweereza omuzindaalo akazindaalo akagundi bwe kagwako nga tonnaddamu omutaasa essebo kangezeeko namulindwa ekyafaayo kyeyamenya nti yasooka okulonda katikkiro nga walugavi nedda si yali asoose okulonda katikkiro w'olugave tugambye ebyafaayo n'ekintu yalina katikkiro w'olugave ne bakabaka bangi ow'emmamba naga nti amulonda Kyobe Francis kamugezeeko ekiba kyobe bw'omulonda oba otwala kamu oba otwala bubiri kubanga oli yadde ataasa mutaasa nti kabaka we yali akwasa omulwanya muli Semwogerere Ddamula bakabaka bonna abagenze nga bakwasa bakatikkiro Ddamula babadde nga bagibakwasiza ku Wankaaki sirikakomaawo nedda otyo ekyo nekigaana ekyafaayo kyeyamenyawo ye katikkiro omukatoliki eyali asoose okuweebwa Ddamula londa tuliwa Kamulali wampa katikkiro w'engule mu bukulembeze bwa Buganda yesebo buli kifo kya bukulembeze mu Buganda kyatekebwangako abakulembeze basatu omukulembeze yennyini omumyuka we ate n'owookusatu abaffe olwo owookusatu yayitibwanga kitiibwa ki sebo owookusatu yayitibwanga Saabaddu nedda sebo owookusatu yayitibwanga omumyukamyuka obubonero busatu nembakwasa omutuju mwebale nnyo musooke mwekubireko mu ngalo mukyali bakakamu mugamba abali ewaka ewaabwe nti tuli kyaggwe mwatule nnyo mu ssaza lya Ssaabasajja erya Ssekiboobo neyanza nnyo basebo ne banyabo mulaba mutya ndeete biri obwedda Jjajja byagamba
wabule waddamu n'ekimu muddeeyo nga tebafunye bye mbandeeta tusookerawa kyobe aha kale tugende kyobe wuliriza y'omutuju waliwo omwana wa mutaawe ow'engabi ayogerwako nti yeyakkirako amaanyi gonna agabeera mu kika ky'engabi yali ayitibwa ani sebo omwana oyo yali ayitibwa Muwonge nedda omwana oyo yakirako amaanyi yali ayitibwa Kiganyi. Ndowooza we tutandikidde si wabi siwe mwagalaawo waliwo alonda talonda alonda ekikyo kati omwana oyo mutabani wa mutaawe yali ayitibwa Bwende oba Bwende. Tugende londa Sseggujja. Mwe mubisabye wuliriza Sseggujja Essebo mukudduka Bemba Essebo mutaawe y'omu gwe twogerako we Nandwa agudde Essebo yeekweka si wala nnyo ne Buganda Essebo we yeekweka tewaali wala nnyo ne Buganda Essebo era eyo gye yeekweka n'azaalirayo abaana era kwe kutandika n'okutuuma erinnya Ssekyonda. Toyogera ku Ssekyondwa liri Ssekyonda. Kale mbuulira erinnya lye yeetuumirayo eyo gye yeekweka azaalireyo abaana abo. nsaba kunziriramuko mwami waguno mukudduka Bemba Essebo mutaawe ow'e Nandwa agudde gwe twogerako waliwo abataka abatadduka Essebo ne babaako we beekwese naye mutaawe teyaddukira wala nnyo ne Buganda gye yeekweka n'azaalirayo abaana era mu kuzaalirayo abaana n'erinnya Ssekyonda gye lyatandikira si Ssekyondwa. Kati ye mu kuzaalirayo abaana abo yeetuumirayo n'erinnya yeetuuma linnya ki? yeetuuma Muwunda Ssebo Nedda. Waliwo ataasa? Temutaasa? yeetuuma Nsamba Nedda. Kaakati yeetuuma ekyondo ekivaamu abaana. Ekyondo ekivaamu abaana. Londa. Wuliriza Kamulali. Yesebo omutujju. Ng'oggyeko ebika 7 binnansangwe ebitadduka mu biseera ebya Bemba. N'abataka abaali abasiige mu Lubiri mwana wattu tebadduka. Waliwo abataka 3 abaasiigibwa mu Lubiri. Waliko Nankere, Semanobe ne Kimbowa. Ani yabasiigayo? Waliwo amutaasa? Nankere, Semanobe ne Kimbowa. Sebo nsaba kunziriramuko kibuuzo kibadde kiwanvu. Waliwo abataka abasiige mu Lubiri abatadduka mu biseera ebya Bemba. Mu baasiigibwayo mwalimu Nankere, Semanobe ne Kimbowa. Ani yabasiigayo mu Lubiri? Sebo oyo yali omutaka wa Lusimbi. Nedda. Sebo oyo yali Kiwutta. Nedda. Waliwo ataasa oba alonda? Sebo oyo yali Kigave. Nedda. Kwata tugende. Nasiwa.
Sebo kangezeeko okumuta sebo abataka abo baali basiigibwayo mukama nedda kigani abataka abo baali basiigibwayo mu biru kwati olonde tugende Kyobe wuliriza Kyobe sebo ku mukolo ogusookera ddala okuyingiza omwana mu kika waabangawo aboogezi babiri abakulu kati mpaani yasookanga okwogera oyinza n'okukoonako katono ku kiki kye yayogerangako ombuulire n'owokubiri ne kye yakoonangako ku mukolo ogw'okuyingiza omwana mu kika okusookera ddala wabangako aboogezi abakulu babiri ogenda kumpa eyasookeranga ddala okubaako byayogera n'owokubiri yali ani oyinza nokukolako katono nnyo nti gundi n'ayogera ku kino ne gundi n'ayogera ku kino sebo omuntu eyasookera ddala eyasookeranga ddala okwogera ye jjajja omukazi ow'omwana oyo azaaliddwa omwogezi owokubiri yalinga ssenga w'omwana oyo nedda omwogezi eyasookanga yalinga kitaawe w'omwana oyo nedda waliwo alina kya alonda omuyambako kwata omuzindaalo gw'oyogere sebo omuntu eyasookeranga ddala yalinga mukulu wa kika nedda waliwo alonda katugende tuleme kumala budde omuntu asookera ddala okwogera ku mukolo ye mukolo kyogusooka okuyingiza omwana mu kika gwe mukolo ogw'okufugika munne naye nga omukolo ogwo tegunnaba ekimu ku bisookerwako era ku mukolo gwe gumu nnyina w'omwana yennyini alaamiriza emikisa egy'obukojja owokubiri abeera jjajja w'omwana n'alaamiriza ebikwata ku bujjajja obw'omwana oyo azaaliddwa londa Segujja wangisebuliriza esebo omwana erinnya erisooka eriyitibwa ery'okukifugi alifuna ddi era nga bakola ki alifuna ku lunaku lwakutukako akalira nedda sebo alifuna nyina lwava ku kaali nedda sebo erinnya alifuna nga bagenda okumukuba ekiina nedda waliwo alonda oba ataasa olonda tolonda omwana oyo alifuna bafugika munne yensonga lwaki bamuleka wali ku kifugi ng'atudde ne ssengawe ne bagenda okufugika omulala kati lyerinnya eryo erisookerwako londa kamulali mugambe mayumba 10 okuva erugazi buli ate kwata wano tugende mbuulire omulimu omukulu senga w'omwana eyakazaalibwa gwe yakolanga nga baakava mu ssanya giri emirimu ng'ebiri naye ne bwompaako mbuulire omulimu omukulu senga w'omwana gwe yakolanga nga baakava mu ssanya giri emirimu ebiri naye ne bwompaako gumu sebo senga oyo ye yakolanga omulimu oba tugambe ye yasigalanga asitudde omwana oyo ku kifugi nga bali abalala bagenza okumufugika obubonero busatu tevaawo mugazi naki kuli atete naki bagazi naki
basituka namudda mu kifo ky'abakazi abakazi ne bajja mu bifo byammwe basobole okulaba n'engeri gy'okuttemu ensonga za Buganda nga ne bajjajjabo basooka ne beeraliikirira Kabaka Muteesa olubereberye yatuuka okugamba nti obwakabaka bwandibanga bukomye ku ye naye engeri gy'okuttemu ensonga za Buganda yeyo yennyini egwanda Buganda ey'omulembe ogukyuseemu n'enkyukakyuka ez'enjawulo. Kale abakyala bayingiddewo abakyala bakoze ki? Bayingiddewo era situbalwisa njagala obategeeza buli lwe tulonda okugyako ataasa kale oli mukyala wani nga bwe mwaddiringanye Chobe Francis. Yogera nnyo. Ndi mukyala wa Chobe Francis Sumuruzo. Owa Chobe Francis ono be bamu ku baana abasookera mu Ndukusa naye ku luno ayingiddewo nga bakulu akyali muto naye mu ngulu ettoti lyengera ettoti likola ki? Fesi wabaawo obusasimba obula okuba kazze kato tukakwanira ddala ekibuuzo oba kikaasa omutwe ne kikola ki? Kubanga kandibadde kalinda ne kakula. Amina. Ndowooza kisuula kyatuukiriza kyeyabagambye yangu kutumya Bwakabaka Buganda yafuna bakabaka abatali sitwagala gamba batuufu naye nga baali tibagoberedde ennono za Buganda. Bano baali basatu bateekebwa ku bwakabaka nga ne Mwanga kennyini akyali mulamu ekintu ekitakkirizika mu bulombolombo n'obuwangwa bwa Buganda. Bano abasatu baali ani naani? So kwaliko Kabaka Chiwewa, kwaliko Kabaka Kalema ne Kabaka Kayima. Nedda olaliridde watono nakugambirawo nti akutaasa nze Chobe Francis Kamutaase ogamba mu muteeko gwe gwaffe. Owokusatu yali Kabaka Daudi Chwa kennyini. Kabaka Chiwewa sola manyi ali abantu bwe baba beekubidde engalo ezaabwe engalo ennamu tusobolemu eteekamu ngalo za byuma zijja tuliisaawo oba okugjako ng'olabe wekyetaagisiza mukama wange. Kale ne tujja ewa Namulindwa Namulindwa n'olonda nabaga nti yejjajjajja kwewuunya nnyo omukontanyi aguwa ekibuuzo kyani mubyegendereze birimu obukodyo bungi. Namulindwa ne tubuuza Nambi Nantutululu mukyala wa Kabaka Kintu yali yeddirangeye. Suvia Najinda mukyala wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yeddira Musu. Ate ye Wanyana maama wa Kabaka Kimera yali yeddira ki? Sabo yali yeddira Nseenene. Obubonero busatu. N'alonda omukyala weyogerako omukyala mu muteeko gwani? Muteeko gwa Kamulali Nasuwa Proskero Ndera. Otyo mu muteeko gwa Kamulali. Ebirabo bye tuyita amakula ffenna tubimanyi naye baffe ebirabo bye tuyita amabeere byo byebiriwa mu Buganda. Sebo jjejje ebirabo bye tuyita amabeere byebyo ebirabo ebitwalibwa Kabaka nga bazadde be bamutwalira nga bamaama be. Obubonero busatu. Engule
mumanya Fazira n'oyatula mu muteeko gwani Gwachobe Francis Kisumuluzo. Gwachobe Francis Kisumuluzo. Fazira Wampa Sebo. Embuga y'omuluka ab'omuluka ogwo we bawoleza emisango gyabwe tuba tuyitawo tutya n'alaliro Sebo mwami Jeje Kamutaase kyobe n'agamba nti ataasa mu muteeko gwe. Yes Sebo endukusaka esooka egezeeko Soko olindeko endukusa tekirina endukusa yaani Maweje Elvis endukusa yaffe endukusa yammwe. Yes Sebo Ekibuuzo bwe kigenda mu ndukusa kiba tekikyadda Sebo kankyanule kiyitibwa ekitaawuluzi. Kiyitibwa ekitaawuluzi obubonero busatu. Namulindwa Wangi Sebo ne tubuuza Sebo Katikkiro Nsibirwa yakola ku mulembe gwa Muteesa owookubiri n'akola ne ku mulembe gwa Kabaka Dawudi Chwa. Sebo Mu mulembe omutebi Katikkiro ki alina ekyafaayo ekyefaananyirizaako ku kya Martin Nsibirwa? Oweekitiibwa Joas Mayanja Nkanji. Obubonero busatu. Ne tujja ewa Nasuwa Kyerondera. Kyerondera. Ensi ekolebwa ebintu by'omanyi ne by'otakola ki? Ne by'otamanyi. Nasiwa Wampa Sebo. Irene Drusilla Namaganda ye Namasole eyazaala Muteesa owookubiri. Ate olwo ye Namasole Kanyange yazaala Kabaka wa Buganda ani? Sebo Namasole Kanyange yazaala Kabaka wa Buganda Muteesa ow'olubereberye. Sebo Namasole yazaala Kabaka Dawudi Chwa owookubiri. Mikono giri waggulu. Sebo Namasole oyo. Sebo Namasole oyo Kanyange yazaala Suuna owookubiri. Yazaala Suuna owookubiri. Obubonero n'obukyayo. Obubonero n'obukyayo. Nemba kwasa omutujju. Nemba kwasa omutujju. Abange mukinyumirwa ngule. Abaluddeyo gye muli. Baba mutawaana. Mwebalire ddala tutandikidde wano londa. Aha kale wuliriza kyolonze. Wuliriza kyolonze. Erinnya Nviiri lya byafaayo mu kika ky'Ekkobe. Erinnya Nviiri lyajja litya? Kigaanye. Waliwo Mutaasa? Mutaasa kangezeeko Mutaasa Sebo. Taasa tulabe. Sebo erinnya Nviiri lyava ku mutaka w'ab'ekika ky'Ekkobe eyamanyika ennyo bwe yagenda n'abeera mu kkomera n'akuza enviiri nnyingi ne zimuviirako erinnya eryo. Yabeera bamusibira mu nvuba n'abeerayo akabanga. Mu kubeerayo akabanga enviiri ne zikula nnyo nga tazisala ne kimuviirako erinnya eryo. Kale kambawo obubonero. Tweyanza nnyo Sebo, tweyanze.
enviiri ezo zasinga kwatikirira nnyo nga yeetissa amakobe. Tugende Namulindwa. Wangisebo. Wuliriza. Ab'ekika kino nga be bakola obunyere obw'eku mikono wamu n'amagulu. Kika ki? Abengo. Nedda. Taasa Ssekujja. Ssebo ba mutima. Nedda. Ssebo ba mutima muyanja. Nedda. Bankusu. Otaasa manyi olonda. Ab'ekika ekyo bafumbe. Londa. Wuliriza. Tugende wano. Ogenda kumbuulira ab'ekika ky'Olugave bwe baamala okwala ennyo mu busujju, ab'ebusujju ne batandikawo n'olugero olugamba lutya? Ne batandikawo olugero olugamba nti kasujju bbeere. Nedda. Ssebo batandikawo olugero olugamba nti bateekawo olugero olugamba nti ab'Olugave maleere. Nedda. Kamutaase. Taasa. Ssebo batandikawo olugero olugamba nti basujju bandidde abuulira lubinga. Obubonero busatu. Wuliriza. Yes, sir. Omujjwa. Yes, sir. Muwulirize basebo ne banyamu. Omujjwa singa ayagala mukaako gyawe. Mbulire ekyakolebwanga edda ekisinga obukulu. So. Wangi? Kiganje mutaasa tulabe. Ssebo omujjwa oyo yakikolanga kagenderere n'abuuka mukakojjaawe ng'amubuukira mu mulyango. N'amubuuka ssebo. Omujjwa oyo. Otegedde kyembuuza? Omujjwa bwe yayagalanga mukaakojjaawe. Kiki ekyakolebwanga? Ssebo omujjwa oyo bagenda balonda. Omujjwa oyo yawanga kojjaawe ekita ky'omwenge. Nedda. Ssebo mbalonda. Otaasa waliwo omwana ono ataasa. Ssebo omujjwa oyo yaweebwanga omukazi oyo n'amutwala. Obubonero busatu. Omujjwa yaweebwanga omukazi n'amutwalira ddala era kojjaawe teyamuddiranga. Kwata olonde. Wuliriza. Ssebo. Eno ndukusaya. Obadde ndukusaya. Kyobe Francis. Muyizi ku King of Kings. Junior School Kikyusa. Okay. Kale. Mu Buganda wuliriza Namulindwa. Mu Buganda abaana b'omuzzukulu eyasooka baba bayitibwa batya? Nakabiri. Nedda. Abaana b'omuzzukulu eyasooka bayitibwa batya? Ssekujja. Ssebo bayitibwa abasambandege. Nedda. Bayitibwa ababoole. Nedda. Waliwo alonda omulala. Otaasa olonda. Baba baana kwata olonde. Tugende. Maze okulonda. Kale wuliriza. Abaganda nazzi kuno nga balina akanyirikisi
ke bavumbya omwana omuwere bakajja ku kitooke ki sawa bakajja ku mutima gw'ekitooke ogw'omumakkati ossa bakajja ku kitooke ki sawa bakajja ku kitooke kyambidde nedda sawa bakajjanga ku kitooke ekyankago bakulonda nno kyobe towamba muzindaalo sawa akanyirikisaako sawa bakajjanga ku kitooke kya Nakitembe nedda Sebo oli kamulabibwe muteeko gwange ssebo kale mutaase Sebo bakajjanga ku kitooke ekiteerera nedda Sebo bakajjanga ku kitooke ekya Gonja kati kamulali kiganyi nze nsooka okulonda bakajjanga ku kitooke kya Ndiizi kitooke kya Ndiizi gasibaddiza jjejje owulira engule ng'enyookera wano mu ssaza lya Ssaabasajja eri ekyagwe abakyala ne badda ku luuyi luno ne tuyingizaawo abaana tugende bwe mwakutte akalulu bwe muddiringana tukyuke abakyala mudde eno namulindwa mwanguwe abaami musigalewo we mubadde abaami sinabagamba kuvaayo ndeese endukusa basaba ne banyabo abakyala ne badda emabbali mu byafaayo by'engule mugenda kulaba engule ng'akabonero kafuusa akaki nga timuzzaamu maanyi akabonero nga kafuusa akabonero njagala okwaniriza Reverend Father Samanya munkoze bulungi okukiikirira parishi yange eyeseeta ne mubaawo mbaaniriza Father omanyi ngambye ab'esseeta olwaleero mu misa nti omulanzi tatenderezebwa waabwe kyemuva mulaba nga olumu engule tuwalirizibwa gitwala mu bitundu ebirala etuuka mu bitundu ebirala abantu ne babuuma nga bakulumulukuka bwejja mu bino ebitundu ebyaffeffe mwe tumuwangaalidde mu sseeta mu mukono abantu baga naye jjejje owaffe wano gwe tubeera naye mu katale oba okitegeera oba okikola ki kale mwebale nnyo mwe abazze okukiikirira abo tubadde tujulidde okubeera kubanga okusalawo kwa Katikkiro w'engule kwankomeredde bwe ŋŋamba nti engule tedda mukono ebeera tekola ki ebeera teddayo tuleesa abaana abato abali wansi w'emyaka 12 n'okukka wansi twagala mutegeere lwaki endukusa zino zateekebwa mu ngule emiti emito gyegigumiza buli wosanga ekitooke kizibu nnyo okusanga ekitooke notakisangako ndukusa nga naye ekola ki evaayo okugjako ebitooke ebijingirira eby'omulembe guno kyo kyennyini kyosimbye bwe kigenda nga kigenze ebitooke byaffe binansangwa byawangaalanga emyaka 3 buli ekivaawo nga kisitula endukusa eno ebeera eteekako ng'endukusa endala zikola ki zivaayo kiraga kye tuyita okuddawo kw'ensi ensi tesobola kuggwawo bano bavaawo bano bakola ki bano baddawo kakati tubaleetera endukusa zezizo zizino otyo buno mubwegendereze busalawo kinene bwe busobola okutaasa omukulu naye omukulu tataasa muto otyo oyogera omuteeko mwoli endukusa ndi mu muteeko gwa Kyobe Francis Kisumuluzo amannya agago Mawejje Elvis Kitalo Wanjisebo erinnya Kitalo lirabikako omulundi ogwokubiri Yesebo era ne ku mmeeza y'abalangira Kitalo waali alabiseeko kale ebyafaayo bwe biba biddiringana tomanya
n'omwana omuto mu Buganda asika. N'omwana omuto mu Buganda asika. N'olwekyo obudde bwonna muyinza okufuuka abasika. Kati muwulire, eŋŋoma y'omubala bwe tuba tugikuba eyawuka ku ŋŋoma endala bwe zikubibwa, bannange tofuuwa mugwala mu kibuuzo. Mwolese empisa okujjako ng'omuntu tategeera makulu ga nguli. Tuli mu kibuuzo mu makkati, olyako omuntu omugwala. N'omwana omuto mu Buganda asika. N'olwekyo obudde bwonna muyinza okufuuka abasika. Kati muwulire, eŋŋoma y'omubala bwe tuba tugikuba eyawuka ku ŋŋoma endala bwe zikubibwa mu ngeri enkulu emu yeeruwa. Sebo eŋŋoma y'omubala tekubibwa nga etuuzibbwa wansi. Obubonero obusatu. Eŋŋoma y'omubala tekubibwa nga etuuziddwa wansi, ekubibwa bagiwaniridde. Amiina. Abange musiimeeko. Omuto n'oyatula nti ndi mu muteeko gwani? Gwa mwami Sseggujja. Nga gwani? Nankumba Salima Sisaaga. Nankumba tulage bw'otasaaga. Sebo. Kabaka wa Buganda ayitibwa amannya mangi. Sebo. Mangi. Sebo. Tuweeyo amannya 10. Weekanga ki eno eyitibwa ngule? Amannya 10 nga tosirisizza mumwa. Abange mulise tugende. Jamwakade ali jamwakade. Omwana atandika nga bamubalira tateekeddwa kuwummuza mumwa. Mwe mumubalira nti limu tutegerekese otyo tugenze. Serwatikarataka Nyanja Temanyirwa Sebuufu Bwango Ssaabasajja Ssaabataka Ssaabalongo Emuti ogubala ensimbi n'ebikomo Nyanja Temanyirwa Beene Sebugulu bwa Nnyomo. Ayina lyazeemu. Nyanja Temanyirwa olizeemu. Teekawo eddala mangu lyobadde tonnayogera osika obubonero bwo. Cuucu. Mwerinde nnyo abaana ba Buganda abayise mu ngule nga bazenga endukusa. Bagenda kuba ba bulabe nnyo. Bino bye mubuzaabuza abantu. Endukusa eziyise mu n'abaana abali mu luse lwabwe bagenda kuba bazibu nnyo bakubuzaabuza. Netujja yatula erinnya lyo? Nsubuga Swaibu Kalolo. Nsubuga Swaibu Kalolo. Omuteeko gwa Kamulali Mugaya mayumba 10. Ebika bya Buganda tubayawulamu emiteeko ena nga tusinziira ku ngeri gye byajjamu okubaawo wano mu Buganda. Ebimu ku ebyo bika binnansangwa. Kitegeeza nkuwaddeko ettuluba erisooka. Mpa ag'okusatu amalala. Nkuwaddeko binnansangwa otu ate ebirala. Sebo mwami Jejje waliwo ebika ebyajja byokka. Otyo gwakubiri. Waliwo ebika ebyava mu bika ebirala. Nedda akyo si kituufu. Sebo Jejje waliwo ebika ebyava mu birala mwe byava era byasangibwa olede birimu ebyava weebiri. Waliwo ebyajja byokka otyo. Sebo waliwo
waliwo werezo omuzindaalo waliwo amulonda endukusa waliwo alonda tewali alonze owanise abange ebika bijja bwe biti waliwo binansangwa ddamu nti nansangwa waliwo ebyajja ne kabaka kintu gamu kabakaani ne wabaawo ebyajja ne kabaka kimera awo ne wabaawo n'ebyajja byokka mu ngeri zaabyo netuddayo Mawaje Elvis Kitalo wampa ssebo endukusa ekola ebitundu 25 ku buwanguzi bw'omukulu Mawaje wangisebo kabaka ayitibwa linnya ki erigwayo nti nantatungibwa nantatungibwa serwatika lwa ttaka nantatungibwa omwana mbadde ngenda mwewuunya kubanga bwabadde ayatula amanya 10 erinnya eryo yali atudde tutegerekeka naye wano wazibu temubanenya wano emitwe gyesiba netujja ewa Nankumba Salima wangisebo Tekino Kasangati DT Sola webali nnyo wano Katikkiro wa Buganda Charles Peter Maeka yesebo alina enjogera oba omubala gwakozesa ennyo okwagazisa abantu ba Buganda okwettanira okulima emmwanyi enjogera eno egamba etya emmwanyi terimba obubonero busatu bweyanza nnyo ssebo omuto wamba jejje mu Buganda tuweeyo ebintu bibiri bye tuyita erinnya gombolola sebo mwami jejje gombolola waliwo ekifo emisango wegikwatirwa gombolola waliwo ne gombolola waliwo omwami akwata ekyegombolola mu baami ba Kabaka nkuwa mukisa tuwe amakulu ga mirundi 2 ag'ekigambo gombolola mu Buganda ogambye ekifo misango wegiwozebwa nja kuwa oli mutuufu naye owegombolola kijeemu ompe amakulu amalala ag'egombolola sebo waliwo n'omuyimbi ayimba otyo n'omuyimbi yakola ki ayimba muno kwata kugombolola temundu twaziza kugombolola bw'obeera gwe aba mutuufu aba mukyamu ab'oludda eno mwenga abanga awo waliwo obulamu abaawo waliwo obulamu awo muwandikemu enna nti obulamu we buli wano otyo kale olw'okuba olulimi Oluganda lukula teruba na bigambo bya nkalakalira emundu twaza kugombolola tumuwadde obubonero naye
naye katwala mu mbeera y'egombolola ebeera ki? Kale tuwulirize. Egombolola omutendera ogwokusatu mu bukulembeze bwa Buganda. Mu Buganda tutandikira ku kyalo ne tugenda ku muluka ne tugenda ku ki gombolola. Ago makulu gamu geyayogeddeko kyekifo kiri. Naye gombolola endala enkulu ennyo kyekyoto kya Buganda eky'obuyinza era ekirangirira ti Ssaabasajja Kabaka mwali akola ki? Ekyoto ekyo tekiteekeddwa kuzikira ebbanga lyonna, kiyitibwa ekyoto gombolola. Omutujju ndabika mbamaze banguyira abato nga bakyayokya. Tugende. Yes sir. Londa. Aha. Wuliriza kyolonze. Yes sir. Omwana mu Buganda atuumwa ddi erinnya ly'ekika? Sebo omwana oyo atuumwa erinnya ly'ekika alituumwa ku kifugi. Nedda. Alituumwa bagenda kulonda. Alituumwa nga bali ku kyoto bwe babagerera engero. Nedda. Kwata omuzindaalo ogumu we tulabe. Nga baalula abaana. Nga baalula abaana. Salima, kwata olondemu ekikyo. Wuliriza. Yesebo. Ku mukolo gw'okwalula abaana gwe batuumira erinnya ery'ekika. Abaganda batuuma omwana eyakazaalibwa erinnya erisookera ddala lye bayita batya? Kawala. Nedda. Oli ayagala kulonda. Noono naye awanise. Alabika talina. Bw'onootandika okubala tetujja kuvaawo wano. Kwata omuzindaalo gw'oli. Aha. Sebo erinnya ery'oku kifugi. Erinnya ery'oku kifugi. Nembweyanza. Evaawo wano muwage. Londa. Aha. Kino kigamba nti erinnya omuntu lyafuna okusinziira ku muze, empisa oba enjogera ye, Abaganda lye bayita batya? Sebo omutujju erinnya omuntu lyafuna sebo liyitibwa erinnya ekazeeko. Nedda. Sebo liyitibwa erinnya eriyiye. Nedda. Waliwo amulonda. Sebo liyitibwa erinnya ery'omuze. Nedda. Olonda, waliwo alonda. Bwe muba temulonda ngenda kumuwa obubonero. Kali kakozesezzaako ekazeeko kale katugende n'ekyo. Naye Abaganda baliyita, muwulirize, Abaganda baliyita erinnya epaatiike. Erinnya epaatiike. Kwata. Wuliriza tugende. Yes sir. Omuntu ayitibwa omusambandu yaani? Sebo aba musezi. Obubonero busatu. Bweyanziza n'essi. Salima. Wangi sebo. Londa tugende. Wuliriza. Yesebo. Omwana ayitibwa Kasowole yaliwa?
ye mwana gwe bazaala ng'asoosezza amagulu. Obubonero busatu. Bwenzannyo ssebo. Londa. Wuliriza tugende. Ye omutujju. Emputte aba muntu. Asobola okuba omuntu. Naye ow'engeri ki? Emputte ssebo emputte aba mwana ssebo mami jejje emputte yoyo omuntu nga mubbi nedda ssebo oyo omuntu emputte yoyo omuntu unavaawo wano kwata omuzira leta kwata salima ono yalonda kati londa Ye mwana omusiru. Ye mwana omusiru atakwata akabonero kalamba oba bubiri mbazizaayo wajjejje bw'owuliranga ebigambo ebimu emputte ne emputte headed obeera weebuuza kiriwo ekyava ku kirala kiriwo ekyava ku kirala engule ekutuusibwako KCB Bank Uganda Revenue Authority ekisonyiwo kyayo ekyomusolo kigenda okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 2 omwaka gwa 2026 kikozese tugende maaso waliwo abo balina obuvunaanyizibwa obwo omuto tugenze mu katundu kalala kaakati ka mirimu mu Buganda otyo noddamu n'oyatula erinnya n'omuteeko gwo erinnya Nsemaweje Elvis Kitalo nva mu muteeko gwa Kyobe Francis Kisumuluzo. ekyotogombolola twakamala kyogerako kikulu nnyo mu Buganda okumalanya kikulu nnyo evvu ly'ekyotogombolola lyakozesebwanga nnyo mu kutabaala olowooza baalikozesanga ki era batya Sebo evvu eryo balyesiiganga ku mubiri balyesiiganga nga gerenge nga batabaazi bagenda okutabaala saagala ngalo ziwole bemulaba bwe babanga bagenda mu lutabaalo tebamalanga gesiiga buli vvu bagendanga mu kyoto ekibawa obuyinza n'amaanyi ekya Buganda evvu lyakyo mwe bavanga ne beesiiga kye bayitegerenge omuto Wanjisebo abato mwegendereze nnyo olulimi ddamu nti ye sebo ennukuta emu bweti eyeerabiddwa oba eteereddwa weetateekeddwa kubeera mu mpandiika ekyusa n'amakulu n'obubaka kale twawulire tubuulire wakati w'ekigambo emberenge n'emberege nnukuta ki ereese enjawukana mu kigambo ekyo emberenge n'emberege nnukuta ki evuddeko enjawukana mu kigambo ekyo mwe muwulirize twabagambye temusaagira bano kiraga empisa ensiwuufu ezikyasinze okwefuula nti olina kyomanyi bw'oba olina kyomanyi okeeranga mu 226 newewandiisa muwulidde otyo nukuta ki evuddeko obuzibu sebo ennyukuta eya la mu kigambo emberege la yevuddeko obuzibu emberege
emberenge nukuta kyevuddeko obuzibu bakulonde oli alina omukisa gw'okulonda okusooka bw'aba bawanise okubatereeza bwe tuti ennamba zammwe zirina ekigendererwa buli omu omukisa gwajjira mu mukisa gwe bw'aba awanise alina omukisa okusooka okulonda okujjawo nga naye alemereddwa awo ne tudda tuti otyo sebo ennyukuta eyanna yevuddeko emmetezo ennukuta eyanna emberege aha omuto n'owetula omuteeko mwoli omuteeko gwa kamula lingana mayumba 10 abatugoberera ku radio Simba TikTok ne ku Semanda Eclipse ntumirako abanywanyi nga muwuliriza musinzira mu nsi ya Dubai mwabatwaniriza obwembutyo bannayuganda bali e Dubai akaseera kano tukabawadde munywanyi Ibura Kasimagwa ne Mayanja mwebale nnyo okubeera abasajja abeesimbu abantu abeesimbu mu Uganda tunatera batwala mu museum omuto wampa jejje mu myezi gyonna gye tulina 12 yejejje mwezi ki abaganda gwe basinganga okweraliikirira yejejje nga bagamba nti abantu bafiiramu nnyo sebo omwezi gw'omukaaga obubonero 3 nembo yanza mamuje tebaawo wano tebaawo nolonda mangu ne twanguwa gamba nti abato bafaafagana omuto wampa sebo timukkirizanga bulamu bwammwe kufugibwa byekwaso yesebo ebyekwaso biremesezza bangi okubeera abantu ab'omugaso owulidde yesebo tuweeyo ebyekwaso 5 abantu abasinga bye beekwasa naddala abaavu nti akwata empola atuuka wala yawula akagambo ebyekwaso oleme katabulatabula otyo ebyekwaso 5 ebyekwaso bw'otategeera akagambo ako mu kutegeera akagambo ebyekwaso mwe muva okuwangula ekibuuzo kino era banno we bakulondera ebyekwaso 5 naddala ebyabaavu sebo nti obulamu bwe bugagga mulowooza yagudde mu byekwaso owomumakkati talonda owooludda eri alonda weereza omuzindaalo bakulonde sebo omwami jejje ebyekwaso 5 abantu beekwasa nti tebalina ssente lwakubanga beekwasa mbu tebalina mirimu okwekwasa omulimu kale ekyokubiri sebo okwekwasa omulimu gw'abaana okubaweerera mulowooza ategedde ebyekwaso kiganye nkugyeko omuzindaalo gwange nabagambe nja kwewuunya nnyo agw'obubuuzo bwa jjejje akati bwe mbanga munoonya ebyekwaso by'abaavu na wano babimanyi kubanga abasinga mungi wano era bye beekwasa bandoga bakola ki bandoga ewaffe ne bajjajjange bonna baali baavu tutegerekeka abantu abagagga tibagenda mu ggulu nze ndiko
empewo z'ekika. Aha. Bankolimira oba abooluganda lwange bamponga. Kitegeeza bo bagaggawala ku lwange. Basaddaaka nze nenkola ki? Bo ne bakola ki? Otyo ebyeko omuto wandisebo ku muti kyetuyita amakabyo kyeki? amatabi g'emiti. Nga waliwo akulonda ebikola by'omuti mu mpatanya z'omuti. Kati awojja mu mpatanya wakati mu mpatanya z'omuti wakati. Engeri gyali mwana mutoka mmuwe bweyanza nnyo ssebo. empatanya katusuubire gwe takulese nnyo wakozeseza ekigambo empatanya. Omuto wampa mwami jejje ne tubuuza ye waliwo akasolo akazibu k'okukkiriza nti kasolo kubanga kabuuka. Akasolo kano kabuuka ne keeyisiza ddala ng'ekinyonyi. Kasolo ki kano? sebo mwami jejje ako kaba kawundo. Kawundo obubonero busatu. Nembweyanza teba wano nenkukwasa omutucu. Neyanza nnyo neyanze kati nga sinatandika mukkirize tutereeze kino. Waliwo emmotoka ziri bbiri Prado UAY 125 da ne Karina UAL 955 munya Q. Emmotoka ezo timuyina we musibye mukuba. Waliwo emmotoka ezaagala okuyitawo banyinizo baagala kuyitawo naye tebasobola kuyitawo. Mugende mutereezeemuko UAY 125 D Prado ne UAL 955 munya Q eya Karina. Kati jejje nga sinaba genda wala maaso. Waliwo omusajja atuwagidde nnyo ku lw'abaana mu nnyumba y'engule wano. RDC wa district y'e Namisindwa Simon Peter Watch ava Fort Portal agenda eyo ewuwe e Namisindwa naye asabye olukusa omukkirize akwateko ku baana abo mu ngalo. Abuziza eyawangudde amannya ga Kabaka Ssebo jejje yaliwa eyabadde owokubiri amanya ga Kabaka mitwalo 5 engoma obutatuula wuuno King of Kings Junior School Kikyusa. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Oyo ye RDC wa district y'e Namisindwa esangibwa ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Simon Peter Watch abadde awagira nnyo abaana wano nga abaweereza ensimbi kumpi ebiro ebisinga obukulu. Tweyanza nnyo tweyanze. Kale katugende wano. Wuliriza. Yes sir. Omukulu bwadde awaka. Yes sir. Nga bamutikkula. Yes sir. Nga bamwebaza byaleese. Yes sir. Nga bamubuuza n'okumukulisa ekkubo. Yes sir. Ekikolwa ekyo mu Buganda kiyitibwa kitya? Okwaniriza. Nedda. Sebo kiyitibwa okukulisaayo. Waliwo amulonda kumwe? Okutikkula. Nedda. Tewali. Ekikolwa ekyo kiyitibwa kubuuza.
kwata ekibuuzo tugende wano wuliriza. Yes sebo. Mpa erinnya ly'enva enkulu ezitabula ku kijjulo abazadde kye bafumbira omuwala agenda okufumbirwa. Nva ki? Nakati. Nedda. Ennyama. Nedda. Enkoko. Kati kiganyi kwata omuzindaalo gw'ono. Ono yalonda? Sebo obutiko. Obutiko. Bweyansiza nnyo. Kwata omuzindaalo tulabe. Wuliriza ekibuuzo kyo. Ekibuuzo kigamba nti mu kwabya olumbe Lubuga bamuteerako wa era aba ayimiridde wa? Sebo Lubuga aba ayimiridde mu maaso g'oluggi oba mu mulyango. Nedda. Sebo aba ayimiridde ku kifugi. Nedda. Sebo aba ayimiridde ewali omusika. Nedda. Aliwo asooka okulonda? Ono. Londa. Sebo aba mu ddiiro era aba ayimiridde ku lubugo. Waliwo kyototereezezza obadde ozze mu bubuufu bw'ekibuuzo. Ateerwako mu ddiiro era aba ayimiridde. Salima ayagala kulonda. Ku mukeeka. Nedda. Kwata omuzindaalo tulabe. Aba ayimiridde wakati mu ddiiro. Olowooza olina ky'okyusizza? Tolina ky'okyusizza. Waliwo ekibalemye mwenna. Waliwo ekibalemye mwenna okutegeera. Lubuga bamuteerako mu ddiiro aba atudde aba tayimiridde. Mumazeeyo mwenna? Mwenna mumazeeyo? Kale kakati mugenda kulonda bino. Londa. Waliwo ekifo abalimi b'enva endiirwa kye baagala ennyo okuzisimbamu. Ekifo ekyo kitera kuba kya ngeri ki oba kiyitibwa kitya? Sebo kiyitibwa ekyokero. Ekyokero. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo sebo. Kwata wano tugende tulabe. Salima. Londa. Mpa erinnya ly'akanyonyi akasanyuka ennyo enkoko empanga bw'efa. Kakuba mpanga. Nedda. Kamunye. Ne banno tebaagala kulonda. Kigaanyi. Akanyonyi ako kaba kasanke. Akanyonyi ako kayitibwa akasanke. Kale tugende wano sebo tumalirize bino. Wuliriza. Ye mutujju. Mpa enjawulo wakati w'omuyonjo n'ekiyonjo. Sebo omuyonjo aba muntu nga muyonjo ate ekiyonjo kiba kintu nga kiyonjo. Nedda. Sebo omuyonjo kitalo n'ayagala kulonda. Sebo omuyonjo kigaanyi. Leeta omuzindaalo. Leeta omuzindaalo. Kwata. Sebo omuyonjo kye kisero mwe batambuliza enkoko. Ate ekiyonjo kye kintu ekiruke enkoko kwebika amagi. Akabonero okafunye. Kweyanziza nnyo. Abo babubiri. Mbazaayo wajjeje. Ekyewuunyisa ku ngule
wano mu muteeko buli omu ayina awali obunafu we yeeraliikiridde ku bakontanyi agamba bwe bampangula bandimpangulira wano. Naye mwesinga mbabuuza kusinziira ku kye mwakalabako engule ng'oli avuganya yekka n'ey'omuteeko olowooza eriwo esinga okunyuma. Ne tujja omuto wanjisebo kati wano walungi. Wano walungi. Wuliriza mangu nnyo sijja kiddamu. Abaana abato tebaba bato. Abaana abato tebaba baki? Bato. Omukyala omu yagenda ebweru n'aleka bbaawe n'abaana wano. Abaali bweru n'akubira bbaawe essimu n'amugamba nti amuwe ku kaana kaabwe akato ka Martha. Martha olwali omuwa maama we ku ssimu n'amugamba nti maama waliwo omukyala asula mu buliri bwo. Omukyala eyali akutte essimu yali ku kalina ya 7 we yali yatondoka n'agwa era n'afiirawo. Yesebo. Otyo ekyo kikuyigiriza kigwe ng'omwana omuto? Kinjigiriza nti bwemba nkuze kinjigiriza obutaba na lugambo. Kikuyigiriza obutaba na lugambo? Yesebo. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo sebo. Omuto wanjisebo n'olonda akasente kammwe mubeeko we mukateeka. Tuyinza okuyitamu ku mutendera ogusooka wano aba security mugaadinge wingizi zonna. Oli abuuka waggulu wano mu nkola yakusanyukira kubuusa gundi yakuba eriiso nga waliwo ekyetaano omusanga yafulumye edda nga neeka ewaabwe atuuse. Mbuzi envuddeyo nga ndaba tebinyuma. Oba okitegeera? Omuto wanjisebo kitundu ki mu Uganda ekyalina obukulembeze obwensikirano naye nga kyekyo ekitundu obukulembeze bw'ensikirano bubaddizibwanga wadde mu bitundu ebirala bo bwabaddizibwa? Iteso Banyoro bakulonda oli ateekeddwa osooka okulonda bw'alemererwa onaakulonde muwe omuzindaalo yolesa empisa waayo omuzindaalo banga omukisa gukugenze otyo. Sebo abo bakooki basaza b'ekooki essaza ly'ekooki weereza omuzindaalo kubato bakuba kulonda okulonda situwa muntu atakubeera ng'alinga agezaako obugeza. Sebo ankole bweyanziza nnyo sebo. Ankole obugabe ab'enkole bo ndowooza tebabwagala. Evans ndowooza ab'enkole obugabe bo tebakola ki? Abange bo tebakola ki? Babuddiza abo ababwagala ng'ab'omu Buganda ffe tubwagala era bakola ki? Babutuddiza. Omuto ennukuta zino ziraga kitongole kya gavumenti ekikulu ennyo mu Luganda. Ennukuta zino tuzaatula kya ma ne yi, kya ma ne yi, kya ma ne yi. Ekitongole ekyo kiyitibwa kitya kubanga era osoma? Sebo ekitongole kya sha ma
ne yi sebo nzo kubeera nga njatudde kya ne ma ne yi gw'olina kivungisa ennukuta ezo mu luzungu kubanga ffe wano tuli mu Luganda nze nkyatudde kya ma ne yi aha naye gw'osobola kivungisa mu luzungu sebo kigambo ekyo waliwo amulonda kale ekyo nekigaana kano kajja basiiwa nnyo kubanga okivungisa mu luzungu badde nkwagala kuzunga buzunzi ogambe CMI mbadde sikwagala nakimalayo nti Chief of Military Intelligence obadde ogamba bugambi CMI kale londa tuli wano tumaliriza waliwo omuto wano bali mu kyetuyita current affairs. Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga yeesooga ensiko mu mwaka gwa 1981 bagamba bw'ensiko yagiyingira ne banne bameka abasookerwako sebo abantu 10 nedda sebo bali abantu 2 nedda waliwo akulonda omuwala we tolemera muzindaalo muwanyisiganye bali abantu 7 nedda bana nedda kwata sebo bali 3 sebo yagenda bwomu otyo okusinziira ku kiwandiiko kye yebwe nnyini nga yeeyogerera agamba olutalo yalutandika n'abantu bameka 27 otyo londa tumalirize luli ani alonze yanguwa omuto wanji sebo Ssemateeka atufuga mu Uganda kati yatongozebwa mwaka ki? mu 1961 nedda mu 1965 waliwo amulonda mwanguyire sebo mu 1962 sebo Ssemateeka atufuga toddayo mu bibuuzo bwenkyogedde oyanguyirawo oli talonda Ssemateeka atufuga kati yatongozebwa mu mwaka gwa 1995 otyo omuto mbamaliriza omutujju betegekere betegekere tumalirize omuto wamba jjejje emiti giba n'ensigo nnyingi naye mu nsigo zonna bagamba nti ensigo esinga obutono mu nsigo zonna eyitibwa linnya ki? ensigo esinga obutini sebo eyo ensigo y'omuwemba nedda sebo ensigo tewali amulonda ensigo eno ne bafaatha bagyogerako mu bayibuli ne bapasita bagyogerako yensigo ensigo ya kalidaali otyo kale omutujju n'abalumba mwebale nnyo twandikyusa mu Ssemateeka okusinziira ku budde bwe tulina weewaawo kwata tugende wuliriza luno olugero naye ogenda kumbuulira kyembuuza kyammomboze
wekyanyiza ng'obojja kyamomboze wekyanyiza ng'obojja ekiki lindako sebo tekiganya ogamba omuzindaalo gumuwe alonda gwani Nankumba Salima kiki ekyemomboze ekyanya ekiswa akabonero katutte keyanzanyo sebo kati londa ekikyo aha wuliriza yesebo togayira mpengere mu kiyungu oba oli awo ng'erimu ebijanjaalo togayira mpengere mu kiyungu oba oli awo ng'erimu ebijanjaalo empengere kyeki ye kasooli omufumbe nedda empengere aba kasooli nga yakala n'omufumba nedda obukulonda kuli kutya ono yawanise muwa omuzindaalo sebo empengere gwe muwemba omufumbe akabonero katutte mbweyanzanyuse weereza omuzindaalo tulabe kwata wano wuliriza ye aha alondobereza ng'eyanyaga emu alondobereza ng'eyanyaga emu enki sebo bansiremu ku kibuuzo alondobereza ng'eyanyaga emu enki sebo enkoko nedda sebo eyo ebangege kati omuzindaalo bagutwale gudda wakojja gudda eno aha sebo ente ente akabonero kati mbweyanzanyo sebo omuzindaalo gukyaliwo olonda ekibuuzo ekirala tulabe aha wuliriza yesebo kino kisoko yesebo okwenkana oluyulu kisoko ekitegeeza ki okuba mutono nnyo obubonero busatu mbweyanzanyo sebo londa wuliriza yesebo kisoko okuyita ku muntu ekkuutwe kisoko ekitegeeza ki okumuyitako nga tomunyeze obubonero busatu mbweyanzanyo wuliriza ekikyo yesebo kisoko okuyisa okugulu mu nju kisoko ekitegeeza ki okuyisa okugulu mu nju kisoko ekitegeeza okufa nedda sebo okuyisa okugulu mu nju kisoko ekitegeeza okudduka nedda sebo oyagala kulonda weereza omuzindaalo sebo kitegeeza okukola ekintu ekizibu ennyo nedda kitegeeza kubba kati kiganya kuyisa okugulu mu nju kisoko ekitegeeza okujooga obujoozi mbazaayo wajjejje tulabe basaba ne banyabo mukubira abaana abato mu ngalo kubanga bo tubatutte situbawummuza akanyomero kaabwe ko kaweddeyo kati bagenda kukyusa ebifo n'abaami mu dde ekyengulu abaami bakomawo mu kannya ali banteremu baba bamutawaana abato bano